era tulaba tombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin ne Allah subhanahu wa ta'ala yamusindika yatandikira ku ki yatandikira ku tawhid ekiraga nti gwe mulimu ogusinga obuki obukulu kyogera nti omuntu oba olongosezza bulungi tawhid wo n'osiramu okusiramu kwa namaddala Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuddiramu n'abeera nga akusonyiwa. Eriyo abantu bangi basahaba n'abalongoofu nga Allah agenda kubayingiza ejjana naye nga tebasala ku swala, tebasiba ku Ramadan, tebawa ku zaka, tebagenda nako Makka kukola hijja, naye nga basiramuka okusiramuka okwa namaddala. Bahamza, abantu bonna bafiire Badiri, essola yaliwo naye nga tennaba kuteekebwa mu ki mu nkola. Bali tebasiba ku Ramadan naye batereeza tawhidi, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti abateeka mu jjana. Nekyo emirimu gyonna gye tukola gikkirizibwa luvannyuma lwa kubeera tulongoosa obusiraamu bwaffe. Kyokka Allah subhanahu wa ta'ala mu aya nnyingi ziri mu Qur'an atukubiriza kubeera basiraamu, kutereeza busiraamu bwanne tubeere basiraamu abannabadala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, udkhulu fi silmi kaffa, muyingire mu busiraamu mu buggweremu, mubeere abasiraamu abannamaddala, mu mpangaala yammwe, empasa yammwe, endya yammwe, entambula yammwe, ennyambala na buli kimu kyonna. Muteekeddwa okubeera abasiraamu abaki abannamaddala. Olwaliro abantu basiramuka emitima gyabwe naye empisa tezasiramuka. Obusiraamu mpisa. Abantu bangi bagamba basiramuka naye nga talina mpisa. Mwe temukimanyi nti usulu ddiini athalatha, ebikolo by'eddiini ebikolo ebisatu ebimiriddeko obusiraamu, mulimu ekikolo ekigamba nti al ihsaani. Allah yali ayogera ku ki? Allah yali ayogera ku mpisa. Nekyo obusiraamu oteekeddwa okubeera omusiraamu owannamaddala, oteekeddwa okubeera nga oyina empisa nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazitusomesa. Ng'era olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Zimu ku nsonga ezikufuula nti okubeera nti oli musiraamu wannamaddala kwe kubeera nti oteekeddwa okubeera nga oyina empisa.